Jatango moya tuse ye wabera wenjawulo Jatango moya tuse ye wabera wenjawulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Mbaniriza nnyo ku mumbejja wa Yesu. Lift up your faith. Oiza amanyane dobazi hinza mumbejja wa Yesu NKSM nga nebaza Mukama okumpa omukisa nate okwogerako eri abatukuvu beesirwa manyisirwa buyinza n'olwekisa ngulumiza Mukama mwasiza mutya era mwasibye mutya buli omu n'akaddeke gyali. Yes, nebaza Mukama nti muli balamu abalwadde mmanyi nti Mukama ye Katonda awonya ate agaba ekisa buli lunaku ekisa agenda kikuwa ekyokuwonyezebwa mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, abasibiddwa abali mu bizibu eby'enjawulo nzikiriza nti Mukama teri kyatajjaawo era agenda kusukkulumya olunaku olwaleero. Beera n'okukkiriza mu ggwe kintu kimu ky'oba okola mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, afiiriddwa mukwano nsaba Mukama akunyigira ekiwuddo ekyo akofuuke ye yaba atuulawo oli mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ye mbaaniriza nate mu lunaku olwaleero mu Bible reading yaffe negattaako buli lunaku tubaawo ne Bible reading, tubaawo ne programs ez'enjawulo. Nzikiriza Mukama nti tugenda kuddamu tuyimirire nga bwe twayimiriranga luli mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Olunaku olwaleero tuli mu Judges oba Ekyabalamuzi. So muneegatteko nga tusoma mu linnya erya Yesu Kristo. Tolemererwa mukwano kubeera ng'oyimirira wamu nange. Tuyimirire wamu tuyige ekitabo kya Mukama, tubikkulirwe obuziba bwa Mukama. Tokkiriza mube kukulemesanga. Nedda, leka owulirize obuziba bwa Mukama oveeyo nga obuyize bajjajjaffe batambulanga mu linnya erya Yesu Kristo. Kale katukawula omwoyo omutukuvu. Mwoyo wa Mukama Taata tukwaniriza ddade. Jangu ofuge mu kitabo kino. Jangu tubikkulire obuziba bwo mu linnya erya Yesu Kristo. Jjawo okutegeera kwaffe, jjawo amagezi gaffe, enfumiitiriza yaffe. Leka omwoyo gwe omubi ogwanditomesezza okuyiga Mukama ogusisiggula ogutwale mu linnya erya Yesu Kristo omwoyo mwana wa Katonda omulamu. Mwoyo mutukuvu Taata kulembera nga tugenda maaso go era ofuge mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Amen. Essula ya 21. Era abasajja ba Isirayiri baali balayidde mu Mizupa nga boogera nti tewabanga kufa alimu wa Benyamini omuwala we okumuwasa. Abantu ne bajja e Beseri ne batuula eyo okutuusa akawungeezi mu maaso ga Katonda, ne bayimusa amaloboozi gaabwe ne bakaaba nnyo amaziga. Ne boogera nti, Ayi Mukama Katonda wa Isirayiri, kiki ekireese kino mu Isirayiri? Leero ekika ekimu okubula mu Isirayiri. Awo olwatuuka enkya abantu ne bagoloka mu makya ne bazimba eyo ekyoto ne bawaayo ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe. Abaana ba Isirayiri ne boogera nti, aluwa mu bika byonna ebya Isirayiri atayambuka eri ekkuŋŋaaniro eri Mukama? Kubanga baali balayidde ekirayiro ekikulu ku oyo atayambuka eri Mukama e Mizupa nga boogera nti talirema kuttibwa. Abaana ba Isirayiri ne bejjusa olwa Benyamini muganda waabwe, ne boogera nti waliwo ekika kimu leero ekyazikirizibwa mu Isirayiri. Tulibalabira tutya abakazi abo abasigaddewo, kubanga twalayira Mukama obutabawanga ku bawala abafu okubawasa. Ne boogera nti kika ki ku bika bya Isirayiri ekitayambuka eri Mukama e Mizupa? Era laba mu Yabesugireyaadi temwava muntu okugenda mu lusiisira eri ekkuŋŋaaniro, kubanga abantu bwe baabalibwa laba nga tewaliwo kwabo abaatuula mu Yabesugireyaadi. Ekibiina ne kitumayo abasajja 1,200 kwabo abasinga obuzira, ne babalagira nga boogera nti mugende mutte n'obwogi bw'ekitala abatuula mu Yabesugireyaadi wamu n'abakazi n'abaana abato. Na kino kye kigambo kye munaakola, munaazikiririza ddala buli musajja na buli mukazi eyali asuze n'omusajja. Ne balaba mu abo abaatuula mu Yabesugireyaadi abawala abato 4 abatamanyanga musajja okusula naye, ne babaleeta mu lusiisira e Siiro ekiri mu nsi ya Kanani. Awo ekibiina kyonna ne batuma ne boogera n'abaana ba Benyamini abaali mu jjinja lya Limoni ne babalangira emirembe. Awo Benyamini n'akomawo mu biro ebyo, ne babawa abakazi be baali bawonyezza okubatta ku bakazi ab'e Yabesugireyaadi, era naye ne batabamala bwe batyo. Abantu ne bejjusa olwa Benyamini
kubanga Mukama yali awagudde ekituli mu bika bya Isirayiri. Awo abakadde b'ekibiina ne boogera nti tulabira tutya abakazi abo abasigaddewo, kubanga abakazi bazikirizibwa mu Benyamini. Ne boogera nti kigwana okubaawo obusika eri abo abaawona ku Benyamini, ekika kireme okusangulibwa mu Isirayiri. Naye tetuyinza kubawa ku bawala abafu okubawasa, kubanga abaana ba Isirayiri baali balayidde nga boogera nti akolimirwe oyo awa Benyamini omukazi okuwasa. Ne boogera nti laba waliwo embaga ya Mukama buli mwaka mu Siiro, ekiri ku luuyi olw'obukiika obwa kkono olw'e ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'oluguudo oluva e Beseri olwambuka e Sekemu, ne ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo olw'e Lebona. Awo ne balagira abaana ba Benyamini nga boogera nti mugende muteegere mu nsuku z'emizabbibu, mutunule era laba abawala ab'e Siiro bwe balifuluma okuzina mu mizannyo gyaffe, ne mulyoka muva mu nsuku mukwate buli muntu mukazi we ku bawala ab'e Siiro, mugende mu nsi ya Benyamini. Awo olulituuka bakitaabwe oba baganda baabwe bwe balijja okutuwoleza, ne tubagamba nti mubatuwe lwa kisa, kubanga tetwabanyagira buli muntu mukazi we mu ntalo, so temwababawa. Kaakano mwandizizza omusango. Awo abaana ba Benyamini ne bakola bwe batyo, ne beenyagira abakazi kwabo abaazina ng'omuwendo gwabwe bwe gwali abo be baanyaga. Ne baddayo mu busika bwabwe ne bazimba ebibuga ne batuula omwo. Awo abaana ba Isirayiri ne bavaayo mu biro ebyo, buli muntu eri ekika kye n'eri ennyumba ye, ne bavaayo ne bagenda buli muntu mu busika bwe. Mu nnaku ezo nga tewali kabaka mu Isirayiri, buli muntu yakolanga ekyabanga mu maaso ge ye ekirungi. Yes, hallelujah, hallelujah. Mbakulisaayo nnyo mu Baibuli reading yaffe, mwebale kunneegattako mwenna abanneegasseeko. Twebaza Mukama kuba kaseera kano. Kale katulonge ekitabo kyaffe mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu. Taata kabaka bakabaka byonna byetuyeze Mukama, leka tutambulire mu ebyo bajjajjaffe bye baatambuliranga. Era ng'ekitabo kyaffe tukiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu, tukoowola omuliro gw'eggulu okukyetooloola mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Webale Omwoyo Omutukuvu, webale Kabaka wa bakabaka. Haleluya. Yes. Sigadde nsaba Omumbejja wa Yesu, NKSM ku lw'obuweereza. Omumbejja wa Yesu, lift up your faith. Olukya omupya nkogerere n'obwembeefu, tolerabira ku subscribinga, likinga, commentinga, sharingirako bw'olina, era lekawo komenti teweerabiryako. Mbaagala nnyo naye Mukama y'asinga okutwagala. Mbaagaliza olunaku olulungi olw'essanyu, olw'emirembe, omulwadde Mukama amuwonye, omusibe Mukama amute, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Shalom, shalom, shalom. Ndawe ebiwonvu kantukuleko ofuge tata wange nkuyita, ofuge sebo katukuleko ofuge mu